Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abooluganda. Ate nga tuli mu kadde aka morning devotion nga kabeera after essaawa ey'omwenda ey'okusinza awamu n'okwenenya. Ate awo bwe tumala morning devotion ne tusaba Mukama byonna bye twetaaga. Ate wano ke kadde era mwe tulabira ekigambo kya Katonda nga bwe kyogera okusinziira ku lunyiriri lwe tuba tufunye. Olunyiriri olwaleero luvudde mu kitabo kya Zabbuli essuula eya 37 chapter 37 verse 31. Lugamba nti amateeka ga Katonda bwe gabeera mu mutima gwo, mu lugendo lwo lwonna tooseererenga. Baganda bange, waliwo amateeka ga Katonda ge yateekawo. Yatugamba nti yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna n'obulamu bwo bwonna. Yagala muliraanwa nga bwe weeyagala wekka. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Ng'era eryo etteeka Yesu Kristo yalisimbako amannyo nti amateeka gonna geetooloolera ku tteeka eryo eriyitibwa ery'okwagala. Naye nno baganda bange, okwagala kibala kya Mwoyo Mutukuvu. Neera bw'oba nga tonnakyusibwa obeera tolina bibala ebyo. Ebibala eby'Omwoyo Mutukuvu bye biriwa? Tulaba mu Galatians chapter 5 verse 22 ng'agamba ebibala by'omwoyo bye bino: okusanyuka, obulungi, okugumiikiriza, obuwombeefu, emirembe, okwagala. Okwagala kintu kizibu nnyo baganda bange, naye ate kyangu nnyo eri omuntu yenna eyeewaddeyo eri Katonda. Kale nno olunaku olwaleero njagadde tulabe ku tteeka lya Katonda nga bweri Zabbuli bw'ekyogerako nti amateeka ga Katonda bwe gabeera mu mutima gwo, mu lugendo lwo lwonna tooseererenga. Ebiseera ebisinga tuseerera olw'ensonga y'okuba nga tulese amateeka ga Katonda ne twagala ebintu. Tulese amateeka ga Katonda ne tukola nga okuyaayaana kw'emibiri gyaffe bwe kuli. Naye jjukira mu Hebrews chapter 13 verse 5 says, keep your feet free from love of money. Money, wano tulaba, it is an earthly thing which combines everything compared to our bodies. Tulaba nga love of money kwe kwagala essente, naye okwagala ssente kuva mu mibiri gyaffe, kuva mu kwegomba kw'emibiri gyaffe nga twagala obugagga. Naye ate nze mu kutegeera okwange bwe bagamba keep your feet free, keep your life free from love of money, tekitegeeza ssente zokka. Abantu tubadde ku nsi ne tuyaayaanira ebintu eby'ensi ebiggwawo. Wano baagereza ku ssente kubanga bamanyi nti twagala nnyo ssente, naye ng'ate ssente ziggwawo. Twagala okuzimba ku mayumba, naye nga bw'oba ogenda amazima totwala wadde ettaffaali. Katweyongerayo n'olunyiriri lwo, be contented with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. That is Hebrews 13
verse 5. Kale nno muganda wange mu morning devotion eno nga tulaba okukwata amateeka okugagoberera amateeka ga katonda ajja tunyweza mu lugendo luno neera tetuuseererenga ekiseera kyonna olw'ensonga tunyweredde ku katonda waffe nga tukutte amateeka ge neera nga tugamba let us keep our life free from love of money naye tubeere contented with what we have in that he will never leave us nor forsake us. Ate era nga tetwerabidde n'ebibala eby'omwoyo omutukuvu okuli okwagala neera nga tulaba nti twagale mukama katonda waffe nga n'emibiri gyaffe n'omutima gwaffe n'emmeeme yaffe na buli kimu ekyaffe kyagale katonda. Kale neera kyekimu twagale ne bantu bannaffe nga naffe bwe tweyagala. Ebiseera ebisinga okusonyiwa kututwalira ekiseera kinene, ekiseera ebisinga munno akusobya n'atamanya naye ate ggwe n'osiba ekintu ku mutima. Munnange nno muganda wange olwaleero morning devotion ejja gy'oli, sonyiwa n'atakwetondedde, sonyiwa n'ekitasonyiikika. Kale nno bw'atyo mukama anaanyweza olugendo lwo era tooseererenga kuva mu maaso ga katonda. Mukama abawe omukisa nga tukyeyongera n'okusaba kw'essaawa 9.